abawadde empuuga effumu eririko n'olunyago mbajja tutabaala atufumite. Njagala obbategeeza nti effumu lyammwe libafudde ettogge, kubanga kuffe tewali agenda kulega ku bukawo bwa ffumu lya mpuuga. Mpuuga tagenda tutabaala era tagenda tufumita. Mpozi nga anaalifumita Joyce baagala, naye ffe nga twamukola kyekyo ekimutuusa okutufumita effumu. Tugenda w'abakungu abavudde mu gavumenti eyawakati etandagadde mu bamanyi. Tulina omwandiisi nga balonanti gy'agenda anga sekretary mu minisitule y'ebyobulimi. Twagala okwaliza Dr. Richard Kabanda ng'ono kaminsona mu minisitule y'ebyobulamu. Twagala okwebaza, twagala okwaniriza omukyala Rose Mukasa mukungu mu UM. Twagala okwaniriza